Kati ekyo nkimaze. Yes, ekya yeekaalu nkibabulidde. Antichrist genda mu yeekaalu ya mataffaali na musenyu. Mu Isirayiri atuule agambe ensi yonna mu nsinze nedda. Buli anakkiriza digital ID, microchip eno gye nabagambye. Kitegeeza omwoyo gwa Antichrist gujja kuba guyingidde mu ye era ajja kuba agwaniriza. Kati ate oyo ye Sitaani yennyini agenda okutuula mu mitwe gy'abantu abeere ne access ku ndowooza yaabwe, ku biki bye basalawo, era nga yategerera buli muntu akkiriza digital ID. Era abasinga obungi mwogera oba muwuliddeko nti ennamba eno oba koodi eya 666 bagenda giteeka ku byenyi by'abantu. Nedda, si byenyi, bategeeza mutwe munda, mu mutwe gw'omuntu. Mbabulidde akatundu ak'obwongo ke bagenda okuteeka mu microchip eno, bakayita basal ganglia. Katundu kalabika nga liiso, kali mu kikula kya liiso, b'ekifaananyi ng'ekyeriiso. Era ke kabonero ba devil worshipper ne b'ejjenti ba Sitaani abayimbi n'abasigadde ke bakozesa nga bagasse ebibatu byabwe okudemonstratinga nti ekijja kya kufuga ndowooza z'abantu ku nsi, nga bayita mu satanic pyramid scheme oba enkola ya Sitaani eya pyramid. Kubanga ne pyramid kitegeeza kyoto kya Sitaani eky'okufuga ensi yonna nga yeefudde Katonda. Kakati wano we mbagambira nti ebintu bino njagenda nga mbyogerako mpola mpola mu details bye nalaba okusinziira ku byawandiika. Bino ebintu mu Bayibuli mu ebiri. Yes, bwe njogera nti ebintu 5 bijja kuvaawo ku nsi, kituufu ne mu Bayibuli mu ebiri. Byonna nsobola obbikulaga we biri. Omwoyo Mutukuvu ajja kuvaawo ate anaatera. Kubanga tusoma wano mu Basesalonika ekyokubiri essula 2:7 nga Pawulo atugamba nti Antichrist already waali era n'ekyama ky'obujeemu kigenda mu maaso okutuusa oyo amuziyiza w'agenda okuva mu kkubo awo alyoka ajje afuge mu maanyi ge gonna, mu maanyi ga Sitaani, era akole n'ebyewuunyo n'ebyamagero bingi n'obubonero bungi okubuza abantu ku nsi. Kati jjo nayogedde ku Evil Trinity ng'abaga nti Evil Trinity eno eya Sitaani obwo busatu weebuli, wabula abulako okubeera okubujjuza ye Antichrist okuvaayo n'alabisibwa eri ensi yonna. Naye ng'olwedde waali bamuteeseteese. Yensonga ki nti jjo nawulira amawulire nga aba UN committee baatuula nga bateesa ku New World Order, nga ne bino byonna bye njogerako mu ebiri. Era nga bakibaze nti by 2030 amateeka gonna agali mu New World Order gajja kubeera fully implemented ate nga gakola. So kati bino byonna mbyogerako already biri kumpi. Naye nze Yesu yaŋŋamba tusabe, tuyina obuyinza ebimu okubiwakanya n'okunafuya ebyo ebigenda okujja ne bitajjira maanyi gaabyo. Kubanga gwe teberezaamu ensi eno okugifuula amagombe. Kubanga pulaani ya Sitaani ayagala buli ekikolebwa emagombe kikolebwe ku nsi. Akyupula kyawandiikibwa ki? Yesu kye yayogera mu Matayo 6:9 ng'agamba musabe nga bwe muti ti by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati ye Sitaani ayagala naye by'ayagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa emagombe. Ekyo kyayagala. Kati awo wali obuzibu. Yensonga ki tetuyinza kugamba nti tutuule butuuzi tulinde byonna bijje kubanga biteekeddwa okubaawo. Tusobola obbinafuya newankubadde waliwo ebijja okubaawo. Nabawadde jjo wano ku bujulizi ne mbaga nti omusajja jjo pulezidenti wa Amerika Joe Biden eyabaddeko baamuwa agenda eno ne bagimukwasa agitongoze era neemulemerera olw'okusaba kwaffe. Wabula etteeka lyali limu lyokka lye yagezaako okuteeka ku mawanga likole ndooza lya LGBTQ lya bisiyaga. Era baali bamuwadde obuyinza bamugamba nti buli ggwanga erinaagaana liteekeko sanctions. Kati era yamaliriza avudde mu ofiisi ng'ekisanja kye kiweddeko ng'era bimulemeredde n'abisuulawo. Kati tumanyi oba Trump anaakiteeka mu nkola kuba ate gino gy'emyaka okuva wakati wa 2-3 gy'emyaka gye bapulaningiddemu okubituukiriza. Naye mbagambye tugolokoke
awulira nga guno mulimo gwo yimirira tusabire ensi. Mukama anafuye ebintu bino. Tukozese eggye ly'abamalayika okkuba eggye lya Sitaani erisindikiddwa okufuula ensi eno ng'amagombe. Kubanga kino ekintu kiri sipiikyo, tebigenda kwekola bwekozi Sitaani kujja kufuula nsi eno magombe nga tewaliwo myoyo gy'aleese kukikola. Walina okubaawo forces ne spirits ezikiteeka mu nkola. Kati tulina obuyinza okkuba eggye lya Sitaani okubinafuya. Kituufu Antichrist agenda kujja. Naye mu kiseera kino Mukama olw'ekisa kye nga kikyaliwo tusobola okugira nga tulwanako. Ne tumanya nti abaana baffe balokose. Ne tumanya naffe kennyini tutuukiridde mu Katonda. Kubanga ne rapture yennyini gye twesunze okujja esobola okujja, naye ate oluusi nga kadde ako wejjidde naawe kennyini teweeteeseteese. Kati tukozese omukisa guno nti ekisa kikyaliwo, omusaayi gw'Yesu gukyaliwo, kati twenenye tutuukirire tulokoke. Tukozese omukisa ng'erinnya lya Yesu likyaliwo, ng'okyasobola okugoba emizimu ne giwulira ng'okozesa erinnya lya Yesu. Tukozese omukisa nga obwakabaka bwa Katonda bukyaliwo, kubanga ebyo ebintu bitaano bigenda kuvaawo. Awo bwe birimala okuvaawo nga ne rapture ezze, olyoke olaba akabaata akagenda okujja ku nsi kuno. Kale nno njagadde nkyogereko mbulambulukufu. Njogedde ku bintu nga 2 oba 3. Njogedde ku yeekaalu Antichrist gy'agenda okuyingiramu. Bategeeza mubiri gwe yeekaalu ya Katonda. Ensonga ki ne microchip bagenda giteeka mitwe gy'abantu. Kati buli gwe banaagiteekamu ajja kuba ayingiddemu omwoyo omulala nga gwe mwoyo gwa Antichrist, era nga ye Sitaani yennyini mu maanyi ge. Kati awo kitegeezwa buli muntu gwe banaateekamu chip bajjako bamusazeeko nga takyalina mpuliziganya na Katonda emirembe gyonna, era aliba asaliddwa omusango ne gumusinga. Kakati wano we tuli tusabe. Kituufu ebintu bino bijja kujja, waliwo bye tutajja kuwakanya, naye ate tusobola okubaako bye tuwakanya n'ebinajja ne tubinafuya olw'okusaba. Kubanga eno enteekateeka Sitaani azze agikwasa abakulembeze ab'enjawulo, naddala amawanga aga G7 nga mutwalidde n'Amerika, ng'agibawa bagiyise buli tteeka eriri mu New World Order likole, era ne balemererwa. Bamaliriza oluusi bayisizaako etteeka limu ate ne likola mu nsi yaabwe yokka, ne litakola walala, oba ne likola mawanga gabe gokka ne litakola walala. Naye ate ku luno kiri world wide, baagala kitongozebwe mu nsi yonna. New World Order baagala ebeere fully implemented, kubanga eno constitution ye magombe. Baagala, Sitaani ayagala buli ekikolebwa magombe kikolebwe ku nsi, oba buli ekikolebwa ku nsi nga kikolebwa nga bwe kikolebwa emagombe. Kakati awo bwe mbagambira tusabe, tuleme kugamba nti tubiveeko kubanga bunnabbi bulina okutuukira. Yes, naye mu kiseera kino twetaaga okubaako ne kye tukolawo. Abooluganda ese mazima nnyo. Olaba zino odieza New World Order tetuzibuusa maaso. Ebintu ebyo bituufu. Musumba Ssenfuma yatusomesaako ku bintu bya New World Order bwe byali bitambula. Ye ate ebintu bya revival teyabitegeera nnyo oba teyabisomesa nnyo. Naye yatusinga kutubuulira nnyo ku bintu ebigenda kutambula mu New World Order. Ebintu ebyo temubibuusa maaso. Ate bwe mbirabye ne neeyongera okumanya, ne neeyongera n'okubikkulirwa nti revival eno engeri gye tuli emabega w'ebiseera egenda kutandika eyite mu bwangu nnyo, system za New World Order zitandike. Ate ebintu ebyo abulga tetubibuusa maaso. Ebintu ebyo byonna bituufu. Kitulina okutwongera okusabira eggwanga Uganda wamu n'amawanga nti revival eyinza okuyita mu bwangu nnyo, system za New World Order zikole ki zitandike. Ate nga tulina okusaba kubanga ebyo biraba nga bwe byawandiikibwa mu Bayibuli birina okubeerawo, naye ate tulina okusaba kubanga bwe tulina tusaba ebimu tebijja kubeerawo nga birina kukola ki
bwe birina kubeerawo. Naye agamba nnoonya omuntu akoze eki ayimiridde asabe. Kati twongere okusabira eggwanga Uganda wamu n'amawanga. Bino ebintu bigenda kuyita mu bwangu nnyo. Jjukira tuli mabega wa biseera. Kati bwe mbirabye ningamba ebintu bino Musumba Sefu yabitusomesanga. Yatujjanga tuwulira system bwe zinaatambula. Ebintu bingi bigenda kubeera mu New World Order bingi. Naye kati ino revival egenda kubeerawo, naye tuyinza okugitambulako akabanga katali kawanvu. System zino zitandika okuyingirawo. Era kintu kimu nze nina n'ebintu ebirala byonna bikolwako emabegaawo. Nze sikyamala galya nnyama. Nze kenga nina ekintu kyenalaba nekineesitaza simala galya kiba kita nnyama, sikugamba tolya. Naye nina kyendala ebyo ebintu biboogera bituufu. Ekintu ekyo kyanneesitaza negamba kati mpulira simala galya kati mala kwekennenya nnyo. Nekengera nenge ebintu ebyo bituufu byonna. Naye ebintu ebigenda kubeera mu New World Order system egenda kutambula. Bintu bingi Musumba Sefu yajjanga tubikulirako ebintu ebimu. Ate yo olaba ebintu bya revival teyabimanya nnyo, naye yamanya nnyo system ya New World Order bwegenda okukola ki, bwegenda okutambula. Bitusomesangako kati ebintu wensikyanga mbiraba kinyongera okumanya nti revival tuyinza ogitambulako nga bbanga siddene nnyo. System zino zikole ki, ziyingirirewo zitandika okutambula. Naye nga Mukama agamba anoonya omuntu ayimiriddewo asabe ku lw'eggwanga n'amawanga. Kati abooluganda tusabe, tuyongere okusaba. Ate abo tetuggwamu maanyi, eri abo dde abaddemu amaanyi. Ate Mukama agamba nti esigalira ensi temanyi kigenda maaso, temanyi nakiddako. Naye agamba naye ate alinawo esigalira, naye ate agamba neesigalira tetumanyi. Abooluganda tuzuukuke. Okyeko okubanga oyinza okutambulwamu ebintu ebimu, oyinza okuba tumanyi kigenda mu maaso. Tetubiteeka mu busungu, tebiteeka mu kiruyi, tebiteeka mu tubeere tumanye nti omulabe Sitaani ali mu ggwanga. Mukama ng'atambula ne Sitaani waali ate naye ng'akola ki, ayimusimbula. Naye Mukama agamba nti Sitaani bwe nasiikulanga enfuufu, Mukama anaakolanga ki, anayimuzanga omutindo. Kati abooluganda bino biraba nga Mukama ali mu ggwanga atambula, ate ne Sitaani naye akola ki, asiikula enfuufu. Naye tubeere bagezi. Mukama tusuubire kubanga ffe tuli bagezi. Takusuubira kubanga ogamba kanze nsooke neewungulemu, kansooke nze ku kyenkola, nsooke nengerera eri. Akusuubira okubanga gw'oyimirira beera mugezi mu kiseera kino. Tubeere bagezi, yimirira buli muntu ayimire mu kifo kye akole paati ye. Abooluganda bino ebintu temulowooza nti buli kimu Mukama kye yayogera kirina okutuukirwa ku maaso g'ensi kuno. Naye Mukama agamba nenoonya omuntu asabe, ayimirewo asabe, anoonya nze naawe. Jjukira yagamba nti ekkanisa tekyasobola. Kati njogera nate ku revival erina okubeerawo, naye ate ne system ya New World Order erina okukola ki, erina okutambula. Kati byembirabye nenyongera okuzuuka ningamba okay, bino ebintu obiraba, eno system ya revival eyinza okutambula mu bwangu nnyo, ne system ya New World Order nekola ki, neyingirawo. Kati tubeere bagezi, tumanye buli kimu ekigenda mu maaso. Buli kimu ekyo bye mulaba si byakusaba, bituufu. Twongera okusabira eggwanga Uganda n'amawanga mu linnya erya Yesu.